po jako akawuwo. Ng'ekibiina kya NRM kyeteekerateekera akalulu ka bonna ak'omwaka 2021 ssabbiiti ewedde balonda abantu abakubakwatira bendera mu bifo by'ababaka ba paalamenti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo newankubadde nga mu bitundu ebimu kagwera mu mivuyo ng'atawala tebannakakuba olw'okutabanguko n'okulwanagana okwabirimu. Olunaku olwaleero tusobodde okuwayamu n'omubaka wa lw'emiyaga mu Setteesezoth Yedros Ekikubo ng'ate yawangula akalulu okuddamu okukwatira ekibiina kya NRM bendera mu kitundu kino n'atubuulira ekivaako obuzibu mu kalulu ka Ssembabule nga nakati amasaza abiri okulema Wagula West ne Wagula North tegannaba kulonda abantu banagakwatira bendera ya NRM mu kulonda okw'omwaka ogujja. Ssembabule kitundu kya Uganda naye ate tulaba nti n'abalala abalina ebigendererwa ebyabwe nga bajjenozi b'amagye bajjeno Tumwine General Washande kati bwolaba nga bajjeno bateekateeka okuwamba omubaka bajje bampambi bambuzeewo n'eryanyi ly'emmundu kati ate olaba bavudde mu tteeka kye libagamba nti ab'amagye tebasaana kwenyigira mu byabufuzi ebiri partizani kugamba niweebuuza kiki n'ebibaamu abalala balinayo amataka gaabwe abalala balina obutale bwe baagala obutale bw'ente obwo bagende maaso n'obutale bw'ente. Ssekikubo asabye abantu obutatunuulira ebitiibwa by'ababeera beesimbyewo nga bwe kiri e Ssembabule ewali muwala wa minisita w'ensonga z'ebweru Sam Kuteesa wamu ne muganda wa Pulezidenti Museveni nti wabula batunuulire bo ng'abantu abalina eddembe lyabwe ery'okwesimba bwe baba balina ebisaanyizo. Bandize ku lwabwe ne batatunuulirwa mu gaalubindi ziri wa gye bava oba be baani ne wabashasi Kuteesa muwala wa Kuteesa aweebwe chance sodo baleme mutulira ku kya president naye aweebwe chance bennyonnyoleko kasita kiba nti no ku nkomerero ya byonna abantu be balina okusalawo ani gwe balaba omutuufu asinga obulungi. Ono era avumirira nnyo ebikolwa by'okutiisatiisa abantu ku babeera beesimbyewo ng'agamba nti buli muntu asaana okuweebwa omukisa okugenda mu balonzi be baba bamusalirawo. Sikkaanya era nvumirira ebigambo ebyogerwa nti gundi nti alemedde byobulwa ajja kukiraba. Lwaki wabawo okukomekereza? Lwaki wabawo okutiisatiisa? Tuteekewo ebeere level playing field. Anaawangulwa addeeka atudde. Abantu bwe banaafujjako eddusu agende mu maaso abakiikirire. Kireme kuba kufaana kuwona mu kalulu k'e Ssembabule. Nsaba Ssembabule ebeere nga disitulikiti endala eza Uganda. Waliwo n'abaleva ne bajjenuza abalala. Ku nsonga ya pulezidenti okulagira buli munnakibiina okulonda, Ssekikubo agamba nti yakola bulungi nnyo kubanga abantu bangi abaali balekeddwa wabweru w'enkalala z'abalonzi mu kibiina kino ate mu bugenderevu. Ekyabaddewo nti ne ku byalo kati ng'ewaffe ssentebe wa Rwemibubi wa NRM Beka ninga mu register taliimu Erwemyalo eri abalonzi 507 bamemba ba NRM ne mugiramu abalonzi 103 kola nga batuula ne bagamba nti nekyo kitundu tekituwagira amanya katugatte. Omubaka Ssekikubo akinogaanyiza nti singa pulezidenti yavaayo okuyisa kiragiro bantu bannakibiina bamanyiddwa okulonda agamba nti ate emivuyo gyandibadde mingi okusinga ne kugiriwo kati pulezidenti yazze kutaasa embeera eyabadde enzibu kubanga gwe teebereza olekamu otaregista abantu 13 ng'ate bammemba bali 507 bayinza bakiriza ne mudda wano ne mwesibira wano ne mugamba mulonda ne mubagalira ebweru nze ndowooza babagaana abantu abo ate akavuyo kandibadde kanene nnyo. wabula we buzibidde olwaleero nga bakulu ku kitebe ky'ekibiina kino bakafuna emisango egy'okwemulugunya ku kulonda kuno egisoba mu 180 ate nga n'emirala gikyajja. Nze Shafiru Mwesige ku lwa ABS Television. Era n'abanene ababadde beerangiridde Lw'emiyaga tibawangudde tebakutte na kifo kya kubiri tebakutte na kifo kya kusatu bali eyo n'enkoona tukyasimansimule mu ttaka.